kati eyawulanga jankizo ne wabeerawo gwa Ramadani nga teguliimu naye ate go gwa maanyi nnyo okusinga emyezi egisigadde. Nsaba ngenda kuwajjukizayo ensonga bbiri. Nabbi yaziteekako ennyo essira mu Ramadani oba si Ramadani. Nsaba tuzeegendereze nnyo. Esooka mbalambira okubeera abamazima mu bulamu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, abange mubeere bamazima nnyo, fa inna sidqa, amazima yahdi ila albirri, omuntu byonna byayagala mu nsi abifuna singa agakozesa. Ate mwewale nnyo okukonjera abantu. Hadithi ezo zifaanagana n'eya Ramadani. Allah yagamba, Allah subhanahu, Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man lam yada'a qawla zuri, omuntu ateewala kuwaayiriza abantu nakwogera bitaliiyo, wal amalu bihi, n'okubikolerako, falaysa lillahi hajja, Allah talina bwetaavu ku muntu oyo ala an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu, omuntu oyo okuleka ebyokulya bye n'ebyokunywa bye. Kiba kirungi oba onoogeya abantu, kiba kirungi oba onoolimba, kiba kirungi oba onowaayiriza abantu obutasiibira ddala n'okulya emmere yo onywe misalatuku. Obagani nze nkwayiriza abantu, nze nimba, nze siri w'amazima. Omuntu ow'amazima mu nsi obulamu bumugondera. Allah yagamba watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabri, abange mulamirigana okubeera ab'amazima mu nsi, mulamirigana okubeera abagumiikiriza ku nsonga zonna. Obulamu bwe tuwangaaliramu abantu bano amaka ge tutuddemu, ajja Allah amusaasire ageze kabuliye. Abantu bonna abamumanyi Allah amusaasire. Abamuteresanga ebyabwe babimuteresanga bamanyi musajja wa mazima talimu buyaayi. Babimuteresanga bamanyi nti musajja mulungi talimu makoona. Ekituuziza abasajja bano obuvunaanyizibwa ne batatya kujja wano mazima g'amaka gano nti bantu b'amazima. Balamira okubeera ab'amazima mu bulamu. Omuntu bw'abeera w'amazima n'ebitonde byonna bimusabira edduwa, Allah jalla jalaalu alagira bamalayika bamusabire baraka mu bulamu bwabwe, mu bulamu bw'omuntu oyo. Omuntu oyo tasobola kubonaabona mu duniya yadde akhira. Omusajja omu yabba, bamala okubba nga bamunoonya kumutta, ne bamugoba emisinde yasibira amaka ga Sheikh. Ensi yonna gwemanyi nti ayogera mazima talimba. Naye omusajja ono omubbi yakozesa mazima era naye kooli. N'agamba Seeka wallahi bakubba, gamba mazima bakubba. N'abagenda okunzita balyawo bajja. N'amugamba naye mukama wange nsaba onkweke. N'amugamba genda mu tundubaali liri olibikule weekweka omungujja. N'amugamba etundubaali liri mu lujja bagenda kundaba mangu. N'amugamba nkugambye weekweka omuba oyagala oyogedde mazima ki ngenda kuyamba weekweka. Musajja neyekweka mu tundubaali. Abaya akayingira etundubaali abamunoonya baali batuuse. Ne bagamba Seeka wano talina waddukidde walala ali wano. N'agamba nti wallahi waali. Ne bamubuuza nti kyali mu tundubaali. Ne bagamba Seeka beera serious nti wallahi omusajja ali mu tundubaali. Olw'okumanya ensi yakoowa amazima era tebakkiriza, ne bayingira ennyumba bakebere mu nnyumba. Ne banoonya mu nnyumba ng'omusajja taliiyo, ne banoonya mu nnyumba ng'omusajja taliiyo. Ne bagamba Seeka omusajja ali wano. N'agamba wallahi omusajja ali mu tundubaali. Ne bagamba tuddeyo mu nnyumba n'atubuzaabuza. Ne bagamba tukebereko omusiringi, ne bakebereyo nga taliiyo. Bwe baafuluma ne bagamba tuve ku musajja ono atusirwoza tugende. Ne bagenda. Omusajja bwe yafuluma etundubaali n'agamba Seeka wallahi oli mutemu. Seeka n'agamba omuwalimu n'agamba omusajja ono omubbi, n'agamba si mutemu, ndi bw'amazima. Omuntu bw'abeera ku mazima ne bw'aba ali mu nsobi Allah amukuuma. Ensi yonna neemanyi omuntu w'amazima ne bw'aba agudde mu buzibu bayimirira ku sayidi ne bagamba nti naye omusajja ono talimbangako. Nabbi abakubanga yali mulimba mwe tebaali badde basiraamu, kubanga mwalirabye ebintu ebitakwatagana byeyogera. Kino kyeyogera tekikwatagana na kino, naye yali musajja w'amazima. Abange mubeere bazima, obulamu bujja kubatereerera. Abantu bulijjo baagala nnyo ebintu by'okulimba, naye omuntu bw'alimba afuna obuzibu. Mwenna mulina amasimu. Bwe ngeza ne ŋŋamba atannalimbako Ramadani katanga etandika, Allah ayinza okutta ebisiibo byaffe. Saba Allah atusaasire okujjako mu abali ebweru eyo, abantu balimba bajama. N'omukubira essimu oli luddawa nti ndi mabegawo, ogenda okyuka nga taliiwo. Nga sikulaba mbadde manyi eguwa reedi ayambadde essaati ya reedi. N'akubuzaabuza dakiika 5 n'omulinda 2, dakiika 10 n'omulinda 5. Ndi luddawa ng'ali walala. Hatta waliwo eyalimba, twali mu motoka tujja, twali tuva mu kibuga.
kati tuli naye mu motoka yavuga emmotoka yefa adreseko tutuuka mutawe bwayisa amubuuza oli ludda wa ndi wano ku mafuta ga shere bwayise namugamba wenyini wenyimiridde namugamba tambula ove ku pampu ojja ku kubo kwenyimiridde namugamba wenyini wenyimiridde kyuka ku mukono gwa ddyo naganga sikulabawo namugamba wallahi njogera mazima ng'olutusanze ejjaamu wali ebitaala kati wallahi njogera mazima emmoloka zikutte ejjaamu ndi wano ku roundabout namugamba lwakyo nnimbye eddakiika 5 eza jjaamu okuvaawo okutuuka wano twalituuse kyenjagaddemu kyomuntu bw'alimba abeera ku bunkenke asobola n'okukola byatalina kukola olw'okwagala okupuruvinga gw'alimba mubeere bamazima obulamu bubatereerere ekyokubiri kyenjagala omaliriza nakyo obulamu bw'ensi eno nga sinaba ku kyamazima kiri bakadde baffe bano basheekh Allah abasaasira abatukumire era bongere obwesigwa n'amazima omuntu bw'abeera w'amazima hatta ne bw'aba agamba Allah nsonga Allah agiwuliriza mangu manyi oliwo omuntu nga ne bw'ayogera ekigambo sahaba we n'omuganda naye sahaba Jamiru ayogedde mazima Jamiru musajja wange naye kaŋŋambe Musa jinja kiri nalikozesa etaliwa kale mukkirize enkozesa eryange ne bagamba tamusuza naye musajja mukulu yafa Allah amusaasira sagala kozesa linnya lye yakyeyune imaamu gyali ajja kumpulira so kale kkirize teekawo erinnya lyonna oli n'abuuza sahaba wo byayogedde ebituufu olw'okuba ng'ensi yafa n'obw'oyita sahaba wakuvaamu n'agandi musajja wange ekituufu musajja wange naye ebintu bye nange mbitankana tatera kwogera bintu bituufu bakuvaamu mangu niye omuntu nga w'amazima ne bw'oba munaku abaganda bagamba obugagga bw'omunaku mazima nabuki nabugumiikiriza omuntu bw'abeera w'amazima obugagga obwo bubaawo wakuba tebuli invisible Allah bw'atuuka okuwolesa tatera kulaga muntu oyo atera kulaga bajja oluvannyuma olw'amazima ga musajja mukulu ono bano bahonalebo nsekukwe kubasanga olwaliwo kati his excellence era mbadde mbasaba temudda muyita honalebo oyo his excellence kati essaawa yonna nsha Allah temunaalaba mbadde nsaba olw'amazima g'ennyumba eno awo tusinzire awo tugambe nti olw'amazima gano his excellence ono akagamba tukateekeko nsha Allahu taala werekereze lillah ofiirwaki abasiraamu zibamanga omutima ofiirwaki waliwo kyofiirwa kaluluka myaka 5 gyokka mwemu nsha Allah obagize at least babaleeti naawe waliko ogasseeko Allah musajja mukulu oli amusaasira olw'amazima ge yakuuma wano bagafuule biidhinillahi taala ekyokubitenga bamaliza nakyo nzeeyo muzindaalo ensi eno mwe tuwangaalira omuntu Allah jalla jalla Allah subhanahu wa taala yateekawo obulamu buno bagambe watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bisabri bintu byakugumiikiriza buli ali wano ayagala okufuna obugagga akola nnyo omusajja yagamba mu bitabo bya sheekha bwe yatera okusoma yagamba nti sa'altu ddara tukhbirni ani lahbaabi ma faalu mbuuziza amayumba gambuulire abagalimu baakola ki faqaala li aqaama alqawmu ayyaama waqad rahalu ne baŋŋamba baalimu ekiseera naye baagenda faqultu wa aina atlubuhum ne mbuuza bali ludda wakati wa ayya manazili nazalu bali mu bifo ki faqaala li fi lquburi fanulaka wallahi ma amilu ne baŋŋamba abantu abo bali mu kabbuli gyebabaziika bagenda kusinkana Allah bibadde bakola guni mpanvu layini mpanvu weekoma wembadde njagala yagamba faqiru kullu dhi hirisin ensi ekwewuunyisa eri ku bikukujju faqiru kullu dhi hirisin abaavu be basinga okukola ennyo wallahi abaavu bakola omusajja akola okuva ssaawa 9 anyuka 8 ekiro n'omubuuza sente ziriwa siziraba nagani waganiyu kulla man yakna n'abagagga be muyita abagagga tebakkutaneke balina omuntu abeera mugagga nga ne fuuti emu ajagala najja ku kitundu okulya abantu n'agamba mwenda musengukeko ngenda teekako mbwa ng'alaba embwa za kitiibwa okusinga abaki obugumiikiriza mu nsi muno okwerekereza kya bbeeyi nnyo omuntu we weerekereza Allah alina byakuwa bingi byotalabako kyemuba mulaba nti ebiseera ebisinga abantu balemereddwa n'okusiiba lwabuki bugumiikiriza essaawa 12 ssaawa emu ssaawa 13 mu bulamu mu lunaku omuntu zaasiiba Allah jalla jalaaluhu n'amuwa ejjana essaawa 13 zigenda lemesa abantu okuyingira ejjana olosanga omuntu niwekuba kusiibulukuka Allah aleteramu Allah neno kwerekerezaamu obulamu butereere
omuntu nabi yagamba sumu tasihu musibe mugenda kuona nino osanga omuntu ali ku kilo 6 za mmere omuntu omu kilo 2 za muchere sefulia yiye ne baga sefulia yakajimu wogeza nojikwata ko lutalo naye lugenda balukawo nalye mmere nalwala n'omutwe kwerekereza bugumiikiriza omuntu buli wagumiikiriza mu nsi natuuka ku bingi oliwo omusajja baatukulembera eri agenda kulwana mu lutalo ng'ayagala gesa munne bugumiikiriza abo n'amuyita naga nti okimanyi gwe gwensinga okwagala mu baswahaba bange bonna mukyala wange ono gwensinga okwagala mu bintu byonna bye nnina mu bulamu n'amugamba ngenda kulekera ebisumuzo by'ennyumba yange ngenda muleka mu nnyumba ngenda mu lutalo bwengeza n'enfiirayo ennaku 3 z'oba obala bwe mba nfudde genda okugulewo ennyumba omukyala mukuwadde n'amugamba swahaba togulewo ennyumba nga ennaku 3 tezinnawera ngambye bala ennaku meka n'alekamu byonna ebyokulya mu nnyumba kuba baalina ebbuba lingi n'aleka mukyala we mu nnyumba n'afuluma n'aggalawo n'alinnya ensolo n'agenda mu lutalo n'alwana baba balwana enfuufu ebenga ekka wansi agenda omumagamaga nga swahaba waatuuse n'amugamba Musa kyekikuleese wano kubye kyakulabirawo n'amugamba muganda wange ngenza okugulawo oluggi ng'ebisumuluzo bye wampadde si byebbyo nenga oyinza okufa ng'ebisumuluzo wampadde bikyamu namuganda enagambye ennaku 3 n'amugamba muganda wange ngenza okulaba ennaku 3 nga ogenda kangezeseemu kale ndabe abantu obugumiikiriza bwabalemye kyova olaba abantu bakabiza abantu bwa buki omuntu nabba munne amuleese kola n'amubba sababu nuzuli ya surati Bakara okukka kwayo kugumiikiriza omusajja yaleeta munne kuva mu kyalo bakole bagagawale yeri afunye sente asobola gold mu kusobola gold afunye sente nga nziriza jjajja omuzindaalo afunye sente naga nti sigenda kwefiiriza nze kweyagaliza nzekka kyemba mulaba abantu abamu wallahi batya okusembeza abantu olw'obubi bwabwe olw'obugumiikiriza bwe batalina n'aleeta munne okuva mu kyalo bakole mu kumuleeta okukola ono yagenda olaba ono afuna nnyo n'asalawo kumutta afune ng'amaze otegeera engeri gye basuubula amanyi sente we ziri amanyi byonna engeri gy'asobola okubyedizaamu yamukuba akakumbi ku mutwe oba yamutuga n'amutugira mu dduuka n'amutta omusajja oyo bamuyitanga Biliyoosi mwena baagala okufuna erinnya amannya ag'enjawulo mbawaddeyo erinnya balita Biliyoosi osobola odyeyita tewali alina Biliyoosi ne bagamba Biliyoosi afudde titugenda muziika tulinde Nabbi Musa akomewo tumubuuza ani yasse Biliyoosi Nabbi Musa bw'atuuka kirize mukama waffe omugenyi omukulu nzikiriza nyandule abantu bano wammanga obalabeko ngenda kusooka n'ababaka ba palamenti abali wano ndabyeko Honorable Brenda Nabukenya ne Honorable Nabukeera mutoolerawo salaamu. Honorable Nabukeera ye mukyala akiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Mukono ate Honorable Brenda Nabukenya yakiikirira ab'Eruweero era bwe nabadde ntandise okutambuza ekigambo kya Revolutionary Front ne bangaawo bakyali banywevu ogiro okyabatulekedde abo banyinaze bava mu kibiina kya National Unity Platform naye tebayawukanangako nange tebaawukanyangako kalira ate nange saawukana nabo mu lulyo lwe lumu nzikiriza mukama wange nkulage omukyala Mwajjuma ono Mwaju Mubiru ate ne mukoddomi waffe wano babagaye mwana mu maka ono ye ali mu media asitole salams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Oli omukyala mwannyinaffe Assistant Commissioner mu Uganda Revenue Authority ye bwaba kusedde omusolo yakuyamba okukendeezaako si yakubinika era ekyo kyali kimugobezza lwakwegayirirako bantu muwe takibiri ekyo no kyamaani.
ffe nga bannamateeka nti waffe waali Akisewankambo nyinza okuba sikulu waliwo Semmambo sorry sebo sigalayo Semmambo ye pulezidenti w'abannamateeka abasiraamu mu Uganda yonna n'ebitundu ebigyetoolodde kuba sinnawulira b'e Tanzania bwe balonda n'ab'e Rwanda kati nabo twabalondera era yajja okubatwalira kubongere takibira wayinza okugoba kubanga bw'omala oyo mba njagala nkulage Hajji Ali Mwizeeri ono gwe mwawulira ng'ali ku nsonga ze situka otole essalaamu yaleppuka n'ensonga singa oyo teyanzikiriza kuba na practicing certificate gwe singa okyali kigo okyapookya na biwundu tola salaamu bagiwulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Awo nno neyamulaajanira naye waali omuwazi wa pulezidenti ku nsonga za wano ne wali ku nsonga zonna yawagula pulezidenti ono ow'ekitiibwa Fulu Figa Nakanguubya wagenzeewo awabula jirawo tolereeyo salaamu awabula pulezidenti ku nsonga zonna ogenda okuwulira ababooda ng'amuwabula abagudde eddalu ng'amutegeeza abanaatera oddikwana ate we twamulekera awabule pulezidenti we ku nsonga zonna ezikwatagana amuwabulira ku TV direct wali tamugambye oteke TV owulire mukama wange n'amubulira ensonga so okwebaza olw'ensonga ezo. Mukadde wange sigenda kwogera bingi okujjako kankwanjulire famire y'omugenzi oli Sheikh Anas Kalisa bwe tubeera wano bano bwe batatera kuba tukoleddwa wano obumu bwabadde temumanyi naye oyo mu kitabo mwali musituke mutoole salaamu Haji Muhammad ne Haji King Kalisa wamu ne mama Juli naye yayise naffe wano salaamu eyawamu ne Muhsin Muhsin yabaho tugamba anti ayinza okugyako kamera n'agyetuuza byonna ne tuvaako. Waalaikum salaam. Se omugenyi omukulu tebakutudde endagaano. Omugenzi Sheikh Anas Kalisa yabeeranga awo era mbadde ngenda babamenyera kyekyo lwaki nti alifaatiha ezo ze twakedde okukuba twazikubye mu ngeri ya njawulo. Se mukama wange nzikiriza kati nkulage ennyumba ezikola ennyumba ya mukwano gwo. Tuli mu constituency za njawulo era bwe yalinga wano yazanjulanga munzikirize nzanjule. Constituency ye Kajjansi situke mutoole salaamu eya taata waffe Male Salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Constituency eye Makindye Abdul Nuru Busulwa